wabaddewo akasatiro mu kibuga eky'Embalala omuvubuka ali myaka 20 bwawalampya amasannyalaze ag'amaanyi abeerabiddeko n'aga bategeeza nti ebadde okusaawa 8 ez'emisana ng'omuvubuka n'asegera mu supamaketi emweriranye n'asabye ekyokulya ne bakimuma awo wavudde n'awalampya ekikondo ky'amasannyalaze. Gayi yabanza ayiza omulyango bayanaza kuonza ekyokulya mu supamaketi banza mubinga bumubinga mukulata ayiza tasara azali achapa mayanta alinaza kumora emyenda kunza kureba ndi ayatemba omuti mpolampola mujanta azuma yanga ndayayeyongerayo mpaka atoka yatemba oli kumuleba yagumizamu abasigazi bekyayire kuno kwekyawo munyaganda abasatate kweteza amasanyalazi ayenda kweyita wenkanye kyayire barra yabakani tari musente tari muki abantu batandika kwekyawo nokutembayo bwabagala sedavetu newanga kyokka banguye okutegeeza bomumi ne bajjako amasanyalaze ati kuyafayonja mpaka atokutera umeme babanzaiza basala amasanyalazi umuryango asume ayanga yatanga kutambulira waya. Abantu beesombye okujjukula omuvubuka ono abadde ageerijjirako n'okugatambulirako mu ngeri y'okwagala okwejja mu bulamu bw'ensi. Omushaha yiza yatemba amasanyalazi byekahikuru yaremberayo byaheza kuremberayo abameme bagiyeho yatambulira wayesi ishatu abawomeme nga bajjeeko amasanyalaze bazze ne poliisi naye omuvubuka nalemera waggulu olwo nayongera okwewubira kuwaya wakati mu nduulu. Abantu essuubiri baweddemu nga balowooza nti agenda kuvaayo yerindi guli nnuma y'ekigwo. Poliisi n'abakozi b'obummi baleese emifaliso ne bagisa mu luguudo aleme okubba omutego koolansi. Babadde bakyalewo ekimotoka kya Sinotulaka ekiriko omusenyu najja nga yataasisa embeera akisimbye wakati mu luguudo olw'omuvubuka ne yeevulungulira waggulu era ng'ekirungi takoseddwa. Kino kitutte essaawa nga nnamba nga buli omu alaafuba n'okutaasa omuvubuka ono. Poliisi etegeezezza nti egenda kusooka okwekebejja omuvubuka ono afune obujenjebi n'okumukebera omutwe oba kukola bulungi oluvannyuma bajja kumufuna n'omusango ogw'okugezaako okwetta. Ate kino testing ebitongole nka poliisi na umeme kugira ngu ebintu nk'ebi bashemere kuba bali ready all the time abakuba ne bibaho abantu ne bakyankana n'emitekano oleba tuli mu season y'omushana. Aine Maana Elias yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.